David Lutalo show yange yasooka mu bulamu wali na balinga bagikola luzira kati balo bakaitaga divate abakalabako babakamanyi ebiseera ebyo nali sirina capital ng'omuvubuka omaze okusoma mumpulira bulungi weeyiya naye ng'olina passion y'endongo nga tomanyi wogenda kutandikira naye nali mukujjukuju ku internet kuba zinakwaniranga buli mulasa abakazi beerana yasolanga musomagabulya kituufu kamale point yange kamale nagenda okujja mu kibuga nga lode manyi internet kati munanga esanga anko kijambu ebiseera ebyo kubanga kijambu lojasi yali maneja wange ebiseera ebyo build band ng'omusajja njagala nga tugenda paka wani wa Lutalo naye nali sirina capital nga wakamala kusoma nga n'ebyokusula oyiyabiyi nenjala nentuukira binono byogera yasiga akateeka nziwe mani gasogeza kateeka natuukira Lutalo nampa shoda yasooka nendowooza nti annimba naye nga nayogedde n'omuganga w'embala ya divate bamuyitanga jjera gwe bayalagawo bayafu bajali wali ebizira Lutalo nangamba genda kujja nnime natwatesa emitwalo ameka 2 okujja okunyimbira ku syoki kusyeyo zaali ziwera saawa 2 ez'ekiro Lutalo yali avudde emmotoka yali gaya namulabirawo ku divate ng'akoze eki si ebiseera bya gaya ebyo okuva olwo wajjandibuliza twateesa 2 bwe yajja n'agaana sente n'agamba amaleyo nze nyimbya n'agamba ngenda kuyimbira ku syo bwereere kulyamu akafaananyi oli muvubuka weeyiira naye omuntu azanga miruga agakoze eki kati relationship yangawo yatandikira nani ne David Lutalo buli sho gyezizenga nanga Lutalo nampanga mukuzi bakukola abayimbi bijjago letabaza mu kamera wo David Lutalo yenambe mwasooka atako yali molini nantume yali molini nantume ne Kenzo oyo yanyamba kwagenda kufa malaria naye ate yakola omululu gwa ssente era kutivyaito wenyini era Kenzo wadde yatwala ssente zange ez'obwavu naye yatuukiriza obuvunanyizibwa n'akola ki kakati kiba kya busiru nnyo mukasa alifuusi bajja ow'ebbajjo obutajjukira gye nakola ki ate kabawulire ekyama kya David Lutalo mu bangi temukimanyi David Lutalo alina empisa abayimbi bangi abalina talenti nga wala abandi badde bakabi nga bagwa dda ku myaka gya David Lutalo omuntu okuyimba mu Uganda n'amala emyaka 15 oyo aba alina ekyama basinga balowooza tekibaddogo ebintu ebikola music industry kati kanjogere nga profesa mpisa David Lutalo ne bwakwata sola mala mu kamera nti yakwanyi n'waba ayingira n'ogisira okologi yakayindaba abayimbi bangi abayingira logi David Lutalo akumye erinnya lye nga lindi straight David Lutalo yayimba oluyimba engwaye kato yannuma yandaba kane kanjogere bumuzaabuza munanga oluyimba olwanyamba nnyo obutafuna sirimu ebiseera ebijjuga twakolanga ku Steve Yaite mu buwala bukola ki bwe nalaba nga oluyimba lwa Lutalo nemesege emu neŋamba enkawo ennuma okuva olunenyiga okwambala obupiira era Lutalo omwebaza yatuwa message y'amaanyi okulaba nga tukali bavubuka balamu nga tegitwaga tukola ki tulabayo mu Uganda wano nze nobadde alisibibisa omuntu waba mukwano gwange nga nkoleddega n'akoledde ekisiro n'esaamu ki egaali kubanga nze mbeera straight mumpuliza bulungi mu Uganda wano sinalaba muntu ayimba nga David Lutalo nga bwayimba ku CD bwayimba ne ku live Lutalo mu nkola entuufu nga siri akujubisa ye yasikira omugezi Paulo Kafeero banaka bawulira ku mugezi Paulo Kafeero nti yeddoboozi ekkalu lye twasigaza abayimbi bonna muyimba naye temunatuuka kuwanika Lutalo bw'asalawo okuwanika ddoboozi ogamba oba witinostory nze nabagambako wano emboozi yamakwaba muntu alanga ab'okusaaga nti singa Lutalo yali Nigeria yandibadde banabwayi wa Africa ompulira bulungi emugamba nga si kumuwaana nti ayina talenti oba kyonna kyotegedde naawe nti Lutalo ayina talenti amanye ennimi ali malutiranguleji Uncle Badru, wabagamba nti ku university osoma Luzungu. Nsoma Luzungu, nsoma kuyita.
sisoma Luzungu. Kati Mademba kati nokale bwayimba Oluswayiri owulira nga ddala Muswayiri, bwayimba Oluzungu owulira ddala nga muki. Era mwenda bannamawulire abali wano mu Uganda omuntu gwe mulina okuwa ekitiibwa nga mbawulirisi y'abayimbi mulina okuwa ekitiibwa nga obasaka osanga David Lutalo muwa ekitiibwa, osanga nga Kamiliyoni muwa ekitiibwa, abasajja nga Munyingo, osanga nga Bebe Cool muwa ekitiibwa, osanga nga Bobi Wine muwa ekitiibwa. Sindi tatatuuka ekitiibwa nze njogera n'abayimbi bawagadeko okulira bulungi ekugamba. Osanga nga Shiba muwa ekitiibwa ne mumbuzabuza maze kola muntu ale njogera mumbuzabuza ne munsobedde mulozange mukatemba ne balayibisi muleke balo sipiti yange ne bajabawo munsobedde ali mwabakali kamwe bagengugamba kyomuyimbi okwekuumira ku maama naaweza emyaka 15 nga David Lutalo Mukatonda mugula abayise mu challenges nyingi, abayise mu bizibu bingi, abayise mu bitemo bingi. Lutalo alina time gyatuukamu n'agamba bagendeko okuloga obagendeko musabu naye Katonda gwasinza sisobola era mbabuulira nga nkyali mulamu olumbe oba kinga kizze gyeni temuntwala nga musabe nebanga seetegerera ate okyogedde mawulire munsabire nga busabizi kuba kuwummula kuwummule. Mbadde mbagamba nti tuyita mu challenges naye kyenebaza Lutalo nti yali na Katonda y'okukubanzizayo okulokoka siri mulokoka nali nabivaamu bwe nakkiriza nti bw'ofuna challenge kupiki